first one speaking one, the other one speaking two. Kati gukunukiriza okwera omwaka mulamba bukyabaka ba Parliament Allan Ssewannyana wa Makindye West ne Mohammad Ssegirinya wa Kawempe North bakwatibwa ne basindikibwa mu nkomyo ku byekuusa ku bijambiya ebyali Masaka omwafiira abantu abasukka mu 25. Olwaleero waliwo abasajja babiri abakedde okwesibira enjegere ku muti gw'amasannyalaze nga bawakanya eky'ababaka bombi okukandaalirira mu kkomera. Bano babadde mu byambalo by'abasibe era ng'obwedda bayimba ennyimba omuli obubaka eri bekikwatako okuta Allan Ssewannyana ne Ssegirinya. Bano balesa akajagalalo ku kkubo eriva e Makindye okuyingira mu kibuga. Tuwensazi n'ebbiri ey'Amakindye n'ey'Akawempe tezikyalina babaka. Tezina abaka babakiikirira kyokka bannakawempe ne bannamakindye tebalina bizibu, balina ebizibu ebibaluma. Abasibe bali mu makomera, buli we bajja mu kkooti tusaba nti tukyanoonyereza tetumanya ani abasiba, wabanga waliwo ali emabega w'ekyo tusaba ababaka ababiri babate. Wabula wayisa akaseera katono poliisi y'e Katwe n'esindika basajja baayo era bano bakwatiddwa. Tukitegedde nti abakwate yasindiga Liwango ne Moses Kajambiya nga poliisi egamba yakubaggulwako gwakukuma muliro mu bantu. Era nga bo bagiddwawo essaawa zino nga bakuumibwa ku poliisi yaffe y'e Katwe. Tujja bba tubawo ebisingako ku bo oba banaateebwa kakalu ka kkooti manya ka poliisi oba nedda oba batwalibwa mu mbuga z'amateeka essaawa yonna tujja bba tubategeeza. Ssewanyana ne Ssegirinya kkooti esookerwako ey'e Masaka yabasindika mu kkooti enkulu ng'eno gye balindiridde okutandika okuwulira emisango gibavunaanibwa omuli ettemu n'obutujju. Raymond Tamale, NTV, Akawungeezi.